bulira balonzi ne sente nga zirabibwa mu butambi producer wanga kulaze ku bufaananyi ebyo nga sente zigabibwa kyere birekawo akaluka 226 kuba kitandikidde ku ntandikwa kitegeeza kireetawo ebibuuzo bingi gye kinaggweera wali mu January nga tuyingire 226 embeera eno yatandise okulabikako sebo neyanziza embeera eno bwe tugibalira ku kalulu kokka kana akagenda okubeerawo nga 226 tuba tugiryaza amaanyiza nnyo kino kitundutundu ku nkola ey'obuli bw'enguzi etambula mu gavumenti eno era njagala kutegeeza muganda wange nti bw'aba mulwadde nga gavumenti eno nti mulwadde enguzi ke kaggo kwesimbagiriza kati okubeera nti ekyasobola okukola ki okutambula kwegamba enguzi efuuse ekintu ekyejjenjeero si mu kalulu kokka naye efuuse enkola waliwo ekitongole bakiyita Transparency International kigenda kibala kirina olupimo olw'obuli bw'enguzi n'okugigaba olupimo olwasembayo mu 2024 lwalaga nti Uganda bwe bagipima yalina obubonero 26 nga bwoga nti omwana nga atudde ekigezo ku 10 afunyeeko 10 afunyeeko 5 banne bafunye 8 bafunye 9 Uganda yafuna 26 kakati omuntu ayinza obutakitegeera bulungi naye olupimo luno baluyita Corruption Perception Index abantu balowooza ki ku kugaba n'okulya enguzi n'abo abagirya balowooza ki abagigaba balowooza ki kati kwe kupimira ne kuwa obubonero asinze obutalya nnyo oba ataliira ddala yoyo ali mu 10 alya ennyo yoyo ali mu 0 ffe bannayuganda tulina obubonero 26 tetutuuka na 5 bwe baabala ensi 108 ffe twali ba 14 mubakola ki mubali enguzi ennyo kwegamba eri 108 yesinga obubi embadde manyi nti bandisinzidde kwasooka anti kyekiri perception gwasinze okulya namba 2 yakuddiridde eri scientific singa kyodola nkujja eno mu bubonero mu mawulire tulina inverted pyramid ne scientific nti bw'opima olupimo that index afunye 0 yoyo asinze okulya enguzi 5 bwotyo n'otuuka ku 10 kakati n'ogenda ng'obasengeka kati Uganda yali yafuna obubonero 26 kakati bagenda ogisengeka mu nsi 108 abasinze obutalya nguzi baali awo ova ku omu kati ffe twali eyo mu 14 kwegamba tuli mu liigi eyo y'abali b'enguzi bakafulu naye jjukira bakozesa ze bayita macros nga bakola estimates zino ne reports zaabwe kakati bw'oba okisensedde munda ono omuganda wange yasoma ebafuna ajja kubuulira bw'oba okisensedde munda olaba nti bulwadde tuvunda so nga tonaba kunzijawaawo tekisoboka kubeera nti ensi yonna oba gavumenti yonna obuli bw'enguzi kwetudde ate gwe n'olowooza nti banaatuuka mu kalulu kinaabaamu ekyenjawulo kati njagadde osembe wakati tugendeko ewa mukulu Alani Mayanja Ssebunya ensonga eno tukyagiriko tetunabagivaako tugenda kubeera nga honorable tuula ku kakiiko ka parliament kakosasa era gwe mumyuka wa ssentebe wa